Agiddeko yasikali nakisusa uno obiwawa era bw'anaaba ava wano akimanyi nagwa ndi bubi naye ayinza okuŋŋamba no naakakadde wali ku mmotoka niwe ojja n'emmundu otiisaamu kale inshaallah eske semugambe ebigambo inshaallah simanyi oba amawulire tunudde walungi oba tudde wano bwe tuti wendi wennyini sebo mukadde wange muganda wange mumunana twava nkyenda mwenda twava waneeno naye nja kusaba Allah asaasira abasomesa baneeno ate nsaba n'abasomesa abaliwo waneeno bafaanana n'abasomesa bano afe okujja waneeno tetujja kujja kuwaayo tetusasula mabanja essomero litubanja omusajja ono Sulaimaani nange Tamale Yasiini waliwo ne muganda waffe omulala yiga Saddaati baseeka bano twabasobya naye tujjawo kujja kusasula mabanja gaffe era nsaba seeka okkirize tetubatuwaddeyo kyonna wamu n'essomero. Ekirala kinjagala obbawaayo ekyafaayo ekigenda okukwatagana ku bantu basatu Seeka Kamogono nga waali ajja kukijuulira. Twamala P7 wano eno omwaka gwali gwa 94 jjukira bulungi awo bwetumala 97 bwetumala P7 wano eno Seeka Kamogono n'agamba tewaliiwo essomero lyali likuma ku P7 era P7 twalina senta twatulira kwa Mudaati naye ffe olw'ensonga nti essomero twalifuula waffe ebibuuzo ebimala okudda twasimbula ne tukuma okusomero wano eno ne tuteeka kilaasi awo twagikuba n'embawo nga tuli abantu basatu Sulaimaani ono nange ne Saddaati wa Pentagon Kickboxing Club ne tuteeka kilaasi yaffe awo. Seeka n'agamba mwagala ki ne tumugamba Seeka ffe tuzze okusoma senior 1 n'agamba nti nedda essomero lya primary era kyetwakola mu kaseera ako nga tewali musomesa atusomesa ne tupangisa omusomesa nga tumuwa $2.2 buli wiiki. Abantu ameka kale njagala balaga secondary wagyeva naye mu ttaamu ey'okubiri twakunga bannaffe tubaga bannaaye mujje Seeka Kamogono n'afuna omutima omuzadde n'abaga bannammwe mumbeeredde ki mugaa Seeka ffe twagala kusoma n'atufunira abasomesa netandikawo kilaasi 1 essaawa yakakati essomero twalivaawo ffe nga tuli mu senior 4 era twatuulira Kololo sibo kyali Seeka Kololo high kuba senta yaffe gye yali naye kati essaawa kati secondary ekoze eki nja kusaba Seeka mu byafaayo naffe mutuwandiikeko twatandika secondary ani yali headmaster kumu abasatu nga mutandika ekibiina kyakutawanya zena headmaster ono wa byansimbi Sulaimaani era yali akwasaganya abasomesa abaaliwo naye Seeka tweyanzizza nnyo tweyanzeege tukyalina amabanja mangi tulina okusasula Seeka ono omuli emmotoka ye ne inshaallah Seeka n'emmotoka wagyogeddeko naye egenda kutuuka egenda kujja inshaallah. Nja kusaba bannange bakadde bange somero tubyongera abaana ffe baatuwaana ebifo bya bwereere olw'omukwano gutonde bakadde baffe bane naye tetwagala kujja kweta abaana baffe tujje tuteekwa naye twagala mwe mujje mweyambisa ebifo byaffe bye baatuwa muteekemu abaki. Ekyokubiri bakadde baffe twafunamu obuzibuzibu awo naye bayimbira ku magulu gaabwe abiri ne bakuŋŋaanya essomero lyonna primary ne secondary ne batula mu lujja wano eno ne batuweereza edduwa muganda waffe ono gwe mulaba tukomawo wano e Uganda najja nga w'amaanyi edduwa yava mu bakadde baffe bano era nsaba Seeka mutima gwe mugwogere gye tuli. Ebigambo byange bijja kukomawo bannange kanzikirize muganda wange ono SK Mbuga atuuse obubaka bwe naye nga nsaba bannange tusonyiwemukko twantunawe twatereeza nsaba Allah atugere tukwasaganya obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mudiru w'ebiseera ebyayise yali akwasaganya eby'ensimbi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kozi nze ebigambo byange bitera okuba nga si bingi bitera okuba nga bitono naye tubaaniriza nnyo era tusanyuse nnyo okubalaba wano okujja okutudduukirira nga muganda wange wagambye kinze wano mba nkola kyange okutwaliza ewamu okusinzira ebintu ebibaddewo n'essomero gye nina ku ssomero lino
essomero lino mukadde wange yandeeta wano nga ndi muto nnyo biseera ebyo Sheikh Mukuye Allah misaasire gyali master ono Seeka yali tannaba kujja kutwegattako yali misomo naye Sheikh Mukuye bw'amala okunafuwa Sheikh ono nga naye mupya wano twakamulaba n'atwegattako n'atutambuza. So tulina history y'amaanyi nnyo mu ssomero lino kubanga abasiraamu bangi oba obusiraamu bamasheeku bangi bafudde nnyo wano nga ne bakitaffe kwe bali aba abasaasire kwe bali. So Seeko Seeka bwe mwankubira essimu kyankwatako naye nga sirina nnyo bingi bye nsobola kuwa nensooka nentunulatunula ne ŋŋamba nkoze ntya naye nga bw'omanyi nti nina emikwano ate era nga kino ekintu kye tulaba kuba mujja gamba Biraali yayidde naye nga amasomero mangi gajja si Biraali lyokka. So nga nange mu maanyi gange oba mu bunafu bwange nentuukirira baminisita mukadde wange maama Hajati Misa Kabanda ne muganda wange Kyofa baminisita wa Kampala. So nembagamba bannange mujje mutunule ku nsonga zino ate nammwe muteekemukko ku maanyi nga gavumenti okulaba nga mugezaako okutunuulira lwaki amasomero gakwata omuliro mubeere nga musobola okuba nga muteekamu amaanyi okunoonyereza ku bintu ebyapeninga. Sebeera nabo tebabadde basobya kwe kujja okutwegattako naye nga mu contribution yange nga bwe neetema luli nalaba nga tekimala nengattako ne blanketi era nsuubira zino blanketi z'olaba wano bongeddeko blanketi nga 10 okuziteeka ku bintu bye nali ŋŋambye okuteekawo okuyamba ku baana. Tulabe bannange tukwataganire wamu tulabe nga tuzaawo ebisulo biri ebyayidde kubanga nabiyitamuko n'ebiraba wadde tutunuulira emifaliso bulangiti n'amasuuka naye nga n'ekizimbe kyennyini nga nakyo kikoowu era nsuubira abagenyi baffe abo bagenda tuyambako era bwe bagenda okusooka okuteekawo ettaffaali mukadde wange Hajati Misa Kabanda Honorable Kyofa muganda wange nabo basituse ne bajja n'ettiimu yaabwe babeereko kye batogaidinga n'okuba nga bateekako ettaffaali erisooka tulabe nga tuzaawo ebizimbe ebyo nga si byakukubirira nga si byakuteekako bibaawo nga muganda wange bwagambye wadde ffe twabitandikawo awo naye ku luno mbadde njagala since Allah yatusitula tukole ebintu ebitujyamu tukolere ddala ebintu ebyomulembe abaana babeere nga basula bulungi nga n'omuliro naye oguba guzze omuntu oba akasuseeyo bbomu ya petro nga tisobola kumala gakwata ki ekizimbe tekimala gakwata muliro. Kale ebigambo byange byebyo naye nga mpise ne muganda wange ono ng'ate looya wange naye nsaba abatolere ku salaamu tulyange nyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, guys. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mala da giro mutono to wa leka azure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampozi bakadde bange dakiika entono ennyo waliwo ensonga njagala kubajjukizaako ddala Seka Kamoga yakusambitiibwa bisokojje kwano katono. alhamdulillah. Tamali kati nchima kati wano jositudde bangu babangu bitwawulira ab'engabi Simanye baseka Ismaila Nganda oba nasobola naye nja kubasaba bannange sokelesaba Seka mukadde waffe ono soke tutwale edduwa zigende wa Seka Ismaila Nganda babuulire ensonga lwaki Allah musuusa obulwadde bwalimu obwo saba Seka mu dakiika eno Seka Ismaila Nganda
omusumba obereseddwa Sheikh munafu abaddewo wano nga yeewaliriza ne Sheikh Muganda. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim. Musonyiwe naye nga waliwo mukwano gwange bw'ategedde nti nzija eno nantera akakadde ku ssimu naŋŋamba nkatuuseeyo naye agabane ku mpeera zino kaba musaasire kati nani nja mubadde ogamba nti bakatuwe n'essimu yaako kakadde ke kali ku ssimu tebagigamba omuwanika situka ogende ew'omukulu amanye essimu kwagenda okuteeka insha Allah. Nja kusaba omukirize akaseera kano nsi wange wonna era ow'amawulire tulina omuwandiisi Adinani SK Mbugo gwolaba yakunga ba OB bonna yesaaba OB nsaba abayi mumukubireko mu ngalo kubanga ekintu akitaddemu amaanyi. Oyo ku lukiiko lwaffe bwe twagamba nti olukiiko ffe tuba tutandika ye yatandika n'agamba nti mbawadde obukadde 12,750. Oyo Kabanda oyo ye minisita wa Kampala Metropolitan eri gyegazira mukono mpigi wa Kiso ne Kampala ajja tusanyusa okulaba azene mukadde wa Vera State Minister owakizaawo yagenze gye bakolera emipaliso emmotoka kuba Olivans bakita batya n'akuba Olivans akabina n'abali mutikere olwejjule kati gwe buli olaba batikkula wano ng'ogamba nti Allah atuyinjiwaliza abafaanana nga SK Mbuga gino emipaliso gyonna gy'olaba batikkula alhamdulillah wallahi Mungu yabasikula mu madaala.